Okumukwemulugunya okuze kukolebwa ekitongole ekiramuzi abamakomera n'abalwanira eddembe ly'obuntu be basibwa okumala ebbanga eddene ku alimanda mu makomera nga tebawozeseddwa. Alex Twinomugisha nga myaka 50 y'omu ku abamaze emyaka 22 ng'ali ku alimanda mu kkomera Luzira ku musango gw'obutemu naye nga tatwalibwanga mu kkooti kwewozaako. Ono wamu ne yali omuhikiro wa Tooro John Katulamu ssaako Patrick Kwezi basingisibwa omusango gw'okutta yali omulangira wa Tooro Happy Kijana Ngoma. Bano basalibwa okusibwa amayisa wabula ekibonerezo kyabwe ne kikyusibwa ne basiba emyaka 20 era ng'ekibonerezo kino kyagwako dda. Ababiri ne bateebwa wabula ono n'asigala mu kkomera nga kigambibwa kyaliko omusango gw'obutemu omulala ogumuvunaanibwa. Tubuuza Ofiisi ya Ssaabawolereza wa Gavumenti etunnyonnyole ku bikwatagana ku fayiro eno. Tugenda kufuba nnyo okudda emabega emyaka 22 tunoonye fayiro eyo ne buli omu gwekikwatako oba niyasimba ogikwatako kubanga tusuubira ezo records tuzirina kubanga fayiro bwejja wano tugiwandiika. Bwe tuba tufunye fayiro nga ddala obujulizi kwe buli nga n'abajulizi nabo bakyaliyo tusobola okugenda mu kkooti kubanga omusango teguvunda ne bugiba myaka emeka era tusobola okuvunaana emisango gye bazza emabega. Wabula ono bakkiriza nti okukumira omuntu mu kkomera emyaka gino gyonna nga tawozesebwa kuba kuvoola ddembe lye. Tetulina excuse y'amaanyi gye tuyinza kuba kubanga naffe kitwewuunyisizza nnyo nti omusango ddala gye guli era nga tugenda kutunulamu mu nsonga zino nga tubalansinga tulabe ddala eddembe lye teririnnyirirwa nnyo ate nga ne bali abafuna abalina abalopa guno omusango nabo bafuna justice. Ofiisi ya Ssabawaabi wa Gavumenti etubuulidde ekiyinza okuddako singa fayiro ebeebuze. Option yokka gye tuba tulina kwe kubeera nga omusango tugugjayo mu kkooti ng'omusibe bamuta naye ekyo tekitegeeza nti omusibe tebasobola kuddamu mukwata kumuvunaana ogwo omusango gwe yazza emabega emyaka 22. Okuggyayo omusango nga guno tekubaako bukwakulizo nga bwe kiba okusaba okwemirwa akakalu ka kkooti. Kyokka Ofiisi ya Ssabawaabi wa Gavumenti egamba nti bakutuula ne Twinomugisha ssaako n'abamuvunaana babanga gye bali basalewo ekyokukola. Tugenda kufuba nnyo okulaba nti twogera ne bekikwatako abo abantu ba victims abafiirwa abantu baabwe n'omusibe abaddeyo egyo emyaka gyonna 22 waba alina abantu be tugenda kutuula wamu tuyite mu nsonga zino tulabe nga tuziggusa okulaba nga buli omu afuna justice. Waliwo n'okwebuuza obanga waliwo omuntu anaavunaanibwa obutafaayo kugoberera bikwatagana na musango guno okumala ebbanga lino lyonna. Tugenda kwekuba mu mutima tunoonyereze tulabe kubanga kino kituwadde engeri y'okukwatamu ebintu okugenda mu maaso. Tulina okwetegereza ddala ebintu tubikutte tutya abantu baleme kubeera awo nga bali mu sisitimu ate ng'emisango gyabwe tegiwulibbwa.